speaking to Gandhi, please, madam. Don't bring people in. Kole tabana dinda muko tuchajudde abalabali waggulu abalabali noddawa yonna gyetuli kyokka yongeddeko ataano ngano waliwo bisatu bitudde tewali mirimu abawalabu bakoowu mama kiteera tuli wano tulina sabuni tewali kintu kyonna alwala n'onywa amazzi ogira olinako tumale ofuna emirimu fe abali esawudi olyoka otikka abalala niikirizaako bange tuyambe kisa kya Katonda linda mukko. Kadama TV tulina vidiyo gye twakafuna wano nga abawala abali ku office beekalakaasa nga balaga obutali bumativu bwabwe kubeera nga bangi ku office nga tebanabeera nga bafuna emirimu. Kakati ekintu kino kizze kyogerebwa abantu abamu abagenda ku offices ne bagamba nti kaakati bangi ate nga twalisuubidde mu butuufu nti okuva ensi ezimu bwe baazigaana okubeera nga zijja mu nsi z'Abawarabu emirimu gyali badde nga gyeyongera wabula bakadaama bano abagambye nti bali ku kampani ya Mahara bagamba nti tebalina mirimu era bangi ku office vidiyo nga bemugiraba era nga bagamba nti baalisabye basooke balindeko okuleeta abawala ku office bano abaliwo basooke bafune emirimu. Bagamba nti ekyokubeera nga bongezi kuleeta abaana kijja kubeera nga kibaviirako okubeera nga first of all Abawarabu tebabeeguya. Ekyo kiyinza n'okuleetera okubeera nga ne kampani nayo nti oyinza okulowooza okola amagoba naye ne long run ojja kgenda okulaba nga gy'obasukuma ate nabo bagamba abantu bemutusukumira tetukyalina mirimu gyabwe. Sinnamanya bulungi ensonga ereetera abantu bano okubeera nga tebafuna mirimu kuba emirimu e Saudi emirimu mingi ate nga bakadaama kati bagenda bakendeera olw'okuba nti corona ya affectinga buli kintu kyonna. Ate sobola kiteeka nti Bawarabu kati tebakyagala bakadaama kuba Abawarabu nga bamanyi bantu bali lazy nnyo tebasobola kubeera nga beekolera mirimu. Kibeera nga bw'onoogamba Uganda nti abakozi tebakyabaagala. Uganda amaka gonna galina okubeeramu omukozi oba oyagala oba toyagala oba oli mwavu oba toli mwavu olina okubeera n'omukozi owaka akuyamba ku mirimu. So olaba wano e Uganda twagala abakozi abatuyamba ku mirimu ate olwo mu Bawarabu abanafu babeera beetaagirira ddala bakadaama. Ensonga eno tujja gifolowingako tujja kugezaako okulaba nga tukontaktinga ne companies ezimu n'abakampani bwembeera eyo nga muyina kye mwagala okubeera nga munnyonnyola ku nsonga eyo musobola okubeera nga muyita ku WhatsApp yaffe muntu n'ovaayo n'otunnyonnyola embeera eno eva ku ki kuba bakadaama bo vidiyo bw'oba ogiraba bo boogerera ddala nga bakulaga nti emirimu bo nga bo tebayina ebbanga lye bamazeewo ddene. Kakati bwe mubalira mulabye gundi mu office bwe bali oba mu nnyumba muli olaba nga bakadaama bangi really bali bangi nnyo. So twalisabye abantu okubeera nga bwe mubeera mutwala abantu bano mugezeeko okulaba nga mugenda okuddamu okutwalayo abantu nga bano bwe mwasoose okutwalayo bamaze okufuna emirimu. Wabula waliwo ate ne kadaama we yajja n'atonnyonnyolako nzijukirako story emabega n'agamba nti Abawarabu kali kabeeranga katale alondamu n'agamba njagala ono bw'oyinza okuba nga oli akamala n'okujja n'agamba njagalamu ono kati simanyi kampani yammwe bo bakola batya balondamu bulonzi kampani yeekugaba kiri kitya ku kampani yammwe ya Mahara. Katusooke tuddemu tuwulize vidiyo eno ey'abawala abagamba nti emirimu ku Mahara tewali era batudde ku office tewali kigenda mu maaso. Madamu, salamu alaikum. Tuli mu Mahara, mukyanga tutuuka Mahara mafi jobu. Omwana wange mafi miliki
kyokka lweyongeddeko ataano ngano waliwo bisatu bitudde tewali mirimu abawalabu bakoowu mama kiseera tuli wano tetulina sabuni tewali kintu kyonna alwala n'onywa amazzi ogira olinako tumale ofuna emirimu fe abali esawudi olyoka otikka abalala miikirizaako banetuyambire kisa kya Katonda linda mukko